singa bakubbawo okuleeta ssebe embwaji gy'abadayogera mitwalo 10 okimanyi embwa eyo bagireetera ssente mitwalo 10 kati nze neneebuuza gavumenti yakwata embwa n'egiteeka ku poliisi tegiwa mmere tegiwa na ssente za kukola mirimu wabula ono alibbibwa oba alikolebwako ekikobero ng'agyetaaga tekalitanda embwa eno wayitawo omwezi tekalitanda embwa eno wayitawo omwezi ng'abakozi b'ebikolobero balokose ejja kufa enjala kuba tejja kulya ate naali kuzenkolawo zempya ate ezijjewo abakozi b'ebikolobero bagisasula tewali akoze ekikolobero okubaako awaaba inaali etya tusaba musalira babiyambe bakole ekituufu gavumenti efacilitatinge abantu bangi ebakola ebateekawo nga baaliyambyeko okuyamba gavumenti okutambula okugenda mu maaso naye tebaabikola bwewa omusirikale ebikola ng'okuwa transport naki misaala naki kiyambako okwongera ku bungi ku ngeri gye bakola okunoonyereza ekisembayo tulwana kati n'olaba nga tuwaabye emisango naye ate ng'abasirikale balwanira ku sayidi ya mumenyi w'amateeka omusirikale ng'alwana okulaba ng'omumenyi w'amateeka omusango aguvaamu nze ekyo nkimanyi nze nakubulira nawaabira abasirikale abeewamwe nabyabye batta omuntu wange naye olutalo era kati njase enzigiza ekalisi zaawe mu mutewe mundabe ngwira wano eddalo balyoka bamumazaayo wiiki nga 2 nga bamutakwolu nga n'oli kyanaziikwa naye nga olutalo ne bandaddeko genda tuwa pasitimona byonna nasasula byabwe nze ntusasula naye era nga bandaga talina kusulayo akati embeera efaanana bweti waliwo ababbi jo ennaku ezo ekalagalaawo empangaalira bakubawo olukiiko lw'ekyalo okuzuula ababbi mu baafuna obululu obungi omu kuba ye musirikale w'ekalisi era ne basaba gundi osi bino byenjogera byaliwo olukiiko lwabaddewo mu desi ekyalo kyatula nti mu kuba ani mubbi ku kyalo omusirikale n'afuna obululu nga waali kubanga nti bamulabe taliiwo nga waali ne bamusaba osi nti maama gwe wazze kati mwagiza abalimi affe katumusibe emigwa tumutwale ku polisi n'abaga mundeke nawenzigidde ku mpewo nga sinnamanya yali badde waakiri akomawo ekalagala nakubawo olukiiko olwokubiri n'abagamba nti gwe mwasaba okusiba nakoze ki eyo emu ku ngeri ekendeeza ku bumenyi bw'amateeka bino bye tulaba bya kooti mbagirawo bibaawo lwa butali bumativu bw'abantu ebikolobero ng'okulaba nti bategese ekikwekweto ky'okunoonya ababbi nga balinga abatta embwa ekikungo byabaddeyo abavubuka bagenda ne bakola ekyejiro ebyo byakumenya amaduuka g'abantu ne babba obusimu ab'ekalongo ne bava ekalongo n'emiggo nga balinga abayigga embwa ne babayigga ekikungo abavubuka bangi nnyawo ne babakwata nga balinga bakwata embwa ne bagamba mwe muli ku ki nga balinga bakwata embwa ekikwekweto ekyokubiri kiraba nga bava Nakasoga bajja ekaliso mu tawuni kanso mu nnyini ne bakola ekikwekweto kya dakiika nga 40 nga bakutta embazzi bakutta emiggo bakutta amajambiya banoonya omuppi wa boodabooda kakati ebikolwa ebyo ekibireeta okubaawo sebo njagala okubuulira bino byenjogera byali mu tawuni kanso yekalisizo byali ekikungwe yeerosibwa kwenzaalwa era kwennimira era kwenkolera emirimu bwe mba mu kyalo ekalagala ekikungwe bwenziikwa ekalagala bwe mba ndi kalisizo gyensula ntegedde sebo ero si ebyenkugambye nti osibamu obululu buyitirivu bye byali eri bakola ekikwekweto ekaliso tawuni kanso kakati bw'otunuulira ebyo byonna ogatta wamu ekintu kimu nti waliwo reluctance mu nkola y'okunoonyeza ku buzzi bw'emisango ne response ya poliisi nga wabaddewo ekiguddewo kati ng'ekyo kiyinza okulaga obviously nti waliwo obumenyi bw'amateeka obugenda okukolebwa kubanga bano okujja n'ejjambiya n'embazzi balumbe eyabbye boodabooda tibaba tebagenda mukuba kiisisewo babaze kumutta akati naye asobola okubaako gwafundiriza after all ngenda kufa kanfe n'onu ojeweza nga abantu babiri bafiiridde mu kifo kyekimu nawulidde omulala nti yabadde alwana omubbi n'akuba essasi nga ateebereza n'emmotoka erimu ababbi n'abaako baalumya ebyo nabyereetawo olwokuba nti poliisi egenze eruzinga trust y'abantu mu kunoonyeza ku buzi bw'emisango kati bw'okutwala ku poliisi oba olwisa ensonga tuzikolereko wano tibazikolako nti bamuwa bitambiro bya misa aba mu masakalamento bamukusindikamu emutuukirivu
kukola butujju kukola bikola byaki akati bwe tunabeera mu society ffe tulina okuyiga okwekolamu community policing netulondamu abantu abali credible mu kitundu etugaa nti mugundi asobola waliwo omukwano gwange kati mugenzi baali bamulonda ku bwa defense kukyale waffe ekikungu bamuyita Semakula Semakula omukwano gwalina ku bantu talina gwayinza kusiba tikisoboka ate ngiragali amazima nga tebalina nsonga yonna gye bagamba nti oba mubi baki naye ngaani Semakula ayinza kusiba namutuuza ku polisi tikisoboka era ajja kutuuka wali amuwa ekisaasaasi naye gyolaga manye bambi genda nga tasobola naturally tasobola kusiba muntu alina ekisaasaasi kingi nnyo akati abantu tulondamu abantu nga si bakambwe nnyo si bakisa kisusse naye nga basobola okukozesa obwenkanya gani bundi tetukutwala lwa butakwagala naye gira ogenzeeko eno tukuwummulemu naye ne poliisi abamenyi b'amateeka tubatereka tuyinza okubongera obukodyo obulala oli ku radio budde y'omuntu wa bulijjo kangabulira abatuwuliriza kubanga bogenda abantu okopa nazuula nti mu kkomera eyo omuntu ayinza okugendayo nayonoonekerayo bwonoonekezi kubanga yali munda bano abaana gye bagaanira eno nti nze sinaguzaako munda baba bakkiriza nti oyo gwe nazanga mubbi wante nabula mutuufu mukama ansaasira obubbi bwenti obwokubba akataakamu obuntaasi wakkirizibwa effuso mbiveemu nga ye kyalo bonna bayo effuso nga bbiri nja kukola ki ekyo abaana bano babeera mu kkomera nga n'obubbi agwenyumiriza ng'omulimu akati abasirikale ba poliisi ababeeraawo kubambega be baba nabo abangi baki bafunako omu n'afuuka omusibe n'awulira ebifa munda mu kaduukulu anti ke twagala kumanya tunaalwanyisa tutya ebikolobero oba ebikolwa ebinya amateeka ng'abamenyi b'amateeka tetubategedde bulungi ekyo kikulu nnyo pulezidenti bw'anaaba alwana beera jazijjawo ng'ate nnyingi naye ekinyusi ky'okumenya amateeka tikijja kuvaawo oli ku radio budde y'omuntu wa bulijjo owekitiibwa Sika Kazindaala owekitiibwa deputy assistant RCC waliwo etteeka Ssekabira abadde ayogera nendijjukira baliyita preventive arrest omusirikale akulaba ng'otambula ku street naga Katumba engeri gyenda yatambula alayika agenda kunyakula akasimu tonna kanyakula naye bw'omulabikidde nga agenda okikola waddemba okukwata akutwale mu katuukulu preventive arrest okukwata okukulemesa okumenya okukola ekikolwa ekyobumenyi bw'amateeka oba okutaasa kati bwe bakukwata ate tewali ggoni ati etteeka lyoweeriri preventive arrest kati banatuusayo ate tebalina bamusango ndowooza pulezidenti abantu mwamuwulidde bubi yagambye nti bond ne bail ziveewo mu Uganda yonna luli yayogera ku babulankanya ssente ez'ebyenkulaakulana eza PDM n'emyoga ne programs endala ezireeta ssente mu nsawo z'abamufunampola kati obubbi bw'omwanyi bwe bwayitiridde n'agattako n'ab'emmwanyi nga Haji bwakugambye nti oluusi kiruma omuntu okusimba emmwanyi okuva n'agibembera n'agula akasigo n'etuuka okubala ate omubbi n'ajja n'atakoma kunogako mmwanyi ne sizoni ejja n'ajja n'abba naye n'agisaawa agenda aginogere mu kigango ekya Ssekabira kubanga Haji bwati bwatugambye ate nga bye bikolebwa kati oluusi kiruma kimenya omutima ate kiyinza ebyenfuna emabega oluusi omukulembeze omutuufu olina okukola okusalawo okukambwe you have to make a very hard decision bw'obeera mukulembeze atasalawo tubeera mukulembeze mulungi olina okukola okusalawo okutali kwa bulijjo kakati
abali mu kugoberera enkola eya parish development model n'emyoga ne programs endala okuva ekiragiro ekyo bwe kyayita nti tewali bond tewali bail obubbi bwakendeera programs ezo mu muyoga ne BDA era mulimu abaali basongeddwamu ennwe Njaji Umaru yeewola ssente mu mwoga gwaffe amaze nazo emyaka 2 takomyangawo yadde 10 ne bajja ne bawaabe ewaffe mu budde buli nga amateeka ago tegannabakola ki kuyita abaawo abo bakomyewo jjo okosa eggulu ku Lwokuna nga baga nti omusibe gwe twali suspect gwe twali tuwaabira kumpi buli lunaku asasula era ebbanja naatera oddimalayo yeewonye kibambulira naye nga yafuna bond nga directive ekiragiro tekinakuyita kati ng'amanyi nti bwe bamuzzaayo kaweddemu ekiragiro kijja kukola ki kijja mukwatirayo n'akola kaweefube n'asasula nolwekyo olumu nga bwe gambye nti omukulembeze omutuufu alina okukola okusalawo okutali kwa bulijjo mu bulumi obungi nga Uganda etunulidde ekirime ky'emmwanyi nga ekigenda okubbulula ebyenfuna bya Uganda bw'olaba omuntu agizanyiramu mu butuufu olina okukola okusalawo era abatuwuliriza mukimanyi nti gavumenti eno erudde etutte ebbanga nga egaba ensigo oba enda okwayiza emmwanyi ng'ezigabira bwereere ng'egezaako okuteekateeka ebiseera eby'omu maaso akati abantu batandise okunoga emmwanyi ezo gavumenti ze yabawa ate nga bawulira nti bannakigwanyizi bagenda si kuzinogayo obunozi mu nnimiro wabula n'okutema emiti basobole okugenda ozinogera mu bisaka si kirungi n'akamu naye pulezidenti agenda okusalawo bw'atyo ebitongole Mwami Ssekabira byabadde ayogerako nabyo byamala dde okukola enteekateeka okusinziira ku kiragiro ekyo kubanga omusango guyita mu bitongole 3 guyita ku poliisi ne gugenda ku muwaabi wa gavumenti ne gugenda ne mu kkooti kakati mu bitongole ebyo 3 mwonna ababikulira baateekawo office oba baalonda abakulu abagenda okukola ku nsonga ezo mu bwangu okugezaako okwewala Mwami Ssekabira kyabadde agamba nti omuntu oyinza omufaananira obubi oyinza okuba nga muyina empalana zammwe kati waliwo nyinza okiyita squad waliwo abasirikale abaalondebwa nga bo bagenda kukola kunoonyereza ku misango egyo egitalina bondi era ne mu ofiisi ya DPP mulimu abantu abagenda okukola ku fayiro ezo nti newankubadde tulina backlog tulina emisango mingi naye bwe gujja nga gugwa mu kategole eri eyo fayiro basooka ne bagijjayo ne bagiyitamu ne balaba oba waliwo omusango batewali ki batewali musango era ne baba nga baga nti waliwo omusango fayiro negenda mu kkooti newankubadde mu kkooti eyinza okusanga nga waliwo fayiro endala 100 oba 2 efayiro eyo eweebwa priority ne basooka ne bagitunamu kubali abakulu abakulira ebitongole bye baalonda nolwekyo tubadde wano situnafuna mbeera eyo yokugamba nti gundi awala na gundi naye nga abasirikale abakola ku nsonga ezo bali beeteefuteefu era we bali abagenda okukola okunoonyereza ne mu departments ziri eza DPP ne mu kkooti nolwekyo njala obweraliikirivu bwa Mwami Ssekabira buveewo
abanoonyereza bwe bali. Ekyokubiri agambye nti oluusi sitera nnyo okwagala kuddamu muganda wange beeyogedde kubanga ekituleeta wano buli omu awaayo endowooza ye, ezimu ziba ntuufu ezimu teziba ntuufu, naye kati ngezaako okuyamba batuwuliriza nti pulezidenti taloota nti yaloose kakati makyala n'akeera n'ayogera ekirooto kye akikozeseza ze figurative language. That is figurative. Atwala obudde n'atwala ebbanga ne yeebuuzaako bawi b'amagezi ne ku mateeka n'ayisa ekiragiro. Olwekyo taloota buloosi, ekyo njagala abatuwuliriza bayinza okubeera ne balowooza nti oba yadde asumagidde n'aloota. Obulumi bwaffe nze nammwe abatuwuliriza mukimanyi nti obubbi bungi. Jo nali nyina gye ngenza okuziika ne nyingira mu ddiiro, ennyumba eri mu kyalo, nnyumba nnungi, naye nasangamu enkondo 2. Naye ng'omukkiriza ennyo nagezaako okunoonyeza ne ngamba enkondo zino zibeera mu ddiiro nga mulimu enkondo. Nenfunako be mbuuza kuba owaka ne baŋŋamba tusula tusibyeko embuzi zaffe, tusula nazo mu nnyumba. Kyampisa bubi, nalabira ddala obulumi abantu koki bwe baliko. Ssente zino zetuwa abantu ez'okwekulaakulanya ezisinga zigenda mu ebyo. Oli bw'aba alina emiti gye egy'emmwanyi 10 agenda n'agula ebigimusa, abadde anoga ensawo emu asobole okunoga ensawo 3. Abadde alina embuzi emu n'agula embuzi ey'olulyo, ebadde ezaala emu agule kuzizaala 3. N'ebisolo ebyo bwe bityo. Kale bw'olaba omuntu nga tulwana nga gavumenti, obola nti abantu bafuna ssente, bafuna ennyingiza buli maka, ate n'olaba omuntu abamalamu amaanyi. Obusungu Mwami Sowedi bw'abadde ayogerako nange bunkwata, n'abawuliriza bubakwata. So ekyo njagala tukimanye. Ekyokubiri, omwami omukulu ono agambye nti poliisi bagiwa obusente butono, yeetaaga miliyoni 1. Naye olwo oluyimba bazze balwogera, bannaffe bano bazze boogera, era waliwo omu eyali ku kaddaala k'ebyobufuzi mu kaluuka n'akawedde n'aga nti nze olunaaba okutula bwe ndi ku ntebe pa buli musirikale asembeyo ngenda muwa miliyoni ya ssente. Era abasirikale abaali balowooza empola bakyamuukirira, naye okutuusa argument bwe zaagenda nga zitambula nti naye kale situgaanye ojja bbawo akakadde ka ssente naye koogenda kajjawa, tubuulire woogenda okukajja ne woogenda okukafulumya nga tebikwatagana. Wali muntu ayagala kukozesa muntu nga si musanyufu, naffe ffennyini tulina abo be tukozesa mu ewaka waffe ne mu bizinesi zaffe, naye onyumirwa nnyo okulaba nga omukozi wo musanyufu. Ekituleetera okuba nti abakozi ba gavumenti tufuna ssente entono, kubanga nange ndi mukozi wa gavumenti, ekituleetera okuba nga tufuna ssente entono nti era zitukuŋŋaanya zeki ssente. Bano Mwami Ssekabira bo ogwabe bagukoze, naye omusolo tebaguwa. Kubanga kati Mwami Ssekabira anoga emmwanyi ze n'anoga ensawo ze 20 tikuba musolo, kubanga etteeka teririiwo eriga nti musolo oze kuki ku mmwanyi. Naye ate n'omusolo ogwa income tax, kubanga gwo guba gumukwatako, era ojjamu obuuziraga nti sirina ttiini, era bw'omugamba nti gulawo ttiini aga nti nvaako. Kati tebasasula misolo.
ne tusigala ng'eggwanga litunuulidde abantu batono kumpi miliyoni ng'emu n'ekitundu ey'abantu basasula omusolo babeezawo miliyoni 45 kati omusolo mutono tugezaako nga gavumenti okulaba nti tugaziya tax base tugezaako okugaziya baba bano abantu betugezaako okujja mu bwavu basobole okufuna ssente twagala batuuke ku leevo esasula emisolo batuuke ku leevo enywa kasukaali mu kyayi batuuke ku leevo etambulira ku kabooda kubanga tugenda kunywa amafuta tusobole okufuna omusolo ng'eggwanga tusobole okusasula emisaala egiwera naye obubbi buno nze ndowooza nendako katono mukulu katongo omanyi kulesa olina engeri gy'oyogere nemesa okukubuuza byenjala okukubuuza oli smart simanyi oli smart but you are not smarter than me olina wali we wagambidde nti bw'obeera omukulembeze oteekeddwa okuteekinga hard decision okukola okusalawo okukaluba which I agree with you okukambwe kakati envunze kukutte mu kigere oyagala okukola okusalawo okukambwe n'ogamba Ssekabira ndeetere ejjambiya leera n'ekiti ekyo n'oteekawo okugulu tema isn't this what you are doing mu kifo ky'okutundula envunza mukoze okukolawo okukambwe mutemye ekigere ekyomukisa omulungi ekyokulabirako kyoleese abantu abatuwuliriza bakimanyi bw'olwala akagere ne kavunda bangi babulwadde ne buvunda ne babujjanjaba ne bugaana nga ekiyinza okutaasa obulamu bwo toseka ekiyinza okutaasa obulamu bwo kukutemako kugulu abamu bagaana abasawo nga bagenda nti ekiri akagere nga kyolekera kakongovule kyolekera kakongovule ate tubalabyeko abawuliza bakimanyi nti akagere ka gundi kamutemesaako akagere ka gundi kamutemesaako ekitundutundu ky'okugulu bakimanyi era babamanyi mu community nange mbamanyi nesagala kuboke nolwekyo osobola abantu abasinga bemulaba nga balina omukono gumu n'ekitundu kugulu kumu n'ekitundu oba kugulu kumu oluusi si bwe baazaalibwa baafuna bufunyi bizibu kagere ne kalwala ako koogambye oba kaafumitibwa liggwa oba kaakola ki oba ntunuka n'agigayaalirira negenda era esomba obulwadde obulala bamugamba kutemako okugulu n'afuna obulamu era bwe bali bawangadde n'olwekyo ekyokutemako okugulu okusalawo okwo abasawo kwe bakola kwentegeeza era abasinga bagaana abalwadde abasinga bagaa nti nze temujja kunziika mu bitundutundu olwayo muziika okugulu enkya muziika ekisaabi nedda era ne bamaliriza nga bafudde n'olwekyo tukkirize nti okugulu kusobola okusigaza obulamu nakoze statement nga manyi lwaki njikoze agenda oli smart but you're not smart ensiri akutudde mu kiwalaata oyagala okugikuba naye oluyiro wali kuby omubbi bw'osanze amenya eddirisa lyo ate bw'okubya ensiri ng'eri ku kiwalaata kyo ensiri bwekuluma batugaa nti ogezaako okusiba ennyama akalimi akali keteekamu munda kaleme kuyingira kalemeremukko nga okusobola kudduka bulungi then n'okuba oluyi ogitte kati tujja kuŋŋamba nti oluyi olwo luteekeddwa okukuluma naye ekigendererwa ekinene lukutaasizza omusujja n'akasiri kafudde tekagenda kuddamu kuluma mulala kasembedde ku ggwe
nabana abantu bobanga obadde mubbi wa Lulango bano Bassekabira babamanyi ndi mutemanyi wa gundi muwala wa gundi mwami gundi bibabbe mwanyi zaffe babamanyi kakati bamujja ne baga nti tugenze naye n'oyo tugenze naye n'amala omwezi mugenda okulaba mu maze season nga emwanyi tebakyaziba kakati ebyo byonna si bikulu nnyo ekikulu okugezaako okupreventinga okugenda nga suspect kubanga si buli omu nti bajja musiba era bagenda okukutunuulira nga Mwami Ssekabira bw'agambye nti ekyalo kyatuula ne bagamba nti muwandiike ani gwe muteebereza okuba omubbi era nga balina ensonga zaabwe omusirikale n'akawuuta sibaye bakituufu nga sigenze mu oba kituufu oba si kituufu naye nkulaga nti abantu baba bamanyi nti gundi oyo mubbi ani naffe era tubalaba mulaba olwaleero nga Ssekabira olwaleero avuga mmotoka gundi ekya nomulaba ng'azimba ennyumba gundi n'okuseera Ssekabira sentira sijja nga munaale banamukwatira mu kitimba ne bamukwata ekisinga obukulu ffenna bannayuganda twebuulirire ate naddala ffe abakulembeze tusomese abantu baffe era n'abantu abo betususpectinga tubalondemu twogere nabo obulabe obuli mu kintu kino kubanga bajja kukuteebereza olw'okuba enneeyisayo nga bw'ogambye nti preventive arrest tebagikola ku buli omu kati nze bwe mba mpita wali nga omuntu abuliddwako akasimu omuntu ayinza kunkwata nyambadde essaati nyajozezza bulungi nnyo nyambadde akagatto kange Mwami Ssekabira ono tebayinza mmukwata naye banakulabanga ebiviiri sibisanirire empale eriko ekituli yambadde ekigatto kinene sikikuba eddagala tewanabye mu maaso obujonjo bukujjudde otambula wabweru ono abadde ekiro wano birabika byamenye edduuka wano naawe fe abakulembeze tugende tusomesa abantu baffe kubanga tubeera n'emikisa mingi mu nnyimbe mu mbaga muddawa egisinkana community tubasomesa obubi obuli mu mbeera eyo ey'okubamu nga mu community bwe bakulaba bakuteebereza si buli omuntu bamuteebereza kakati buli muntu abeereko ne message wagitwala kubanga tulina abakulembeze bangi ab'eddiini ab'ennono bano abalonde nabano Bassekabira abaagwa balina abantu baabwe ababalonda nokulaba nga twagwa naye nga tofaayo mwane mwewaana naye nga nga balina abantu baabwe abaaba mu bululu balina okulinda kuddayo mu 2026 babeere nga bababeeramu kubanga babagalamu akalulu 2026 and beyond kati bagende nga babasomesa nti olwokuba njagala aliwo malumba akalulu njagala obeere nga tuli mu kkomera kubanga yagalagaana tewakyaliwo bondi ku PDM ku myoga ne ku mwanyi kakati ekyo kyayise kati bwe kiba nga kyamaze okuyita tulina kukibeerako nnyo tusale magezi ng'abakulembeze ng'abazadde ng'abantu abakulu obubuulira abantu obulabe obukirimu okyewala otya tukimanyi nti siriimu yajja tokimanyi kakati omulimu ogwaffe kubuulira abaana nti mwana wange gumiikiriza kogenda owedde kati bw'otamubuulira kubanga ye siriimu yakola ki waali takyaddayo tagenda kuvaawo nkya kakati lina etteeka lyayise pulezidenti bw'alagira liba lifuuse ki tteeka lyayise kati tuleme kuddaawo mbuyisimu yaloose yabadde yebasagalamidde yabadde yebaseevuunise yaloose buloosi oba yaloose oba tiyaloose kyakoze ki kyayise kakati kye tulina okukola kwekula nti tubuulira abantu baffe nga batuze tubabuulira ku bintu ebirala nti siriimu gyali mwana wange ovubuse siriimu gyakole gyali osoma kubeera dokita osoma kubeera engineer tojja bibeera ojja kufa
Nolwekyo abakulembeze ab'ennono, abakulembeze ab'eddiini, abakulembeze abalonde, abakulembeze bano grupu y'Abassekabira, Baagwa, ffenna tugende tukole ki? Tuwulire abantu baffe. Kubanga buli muntu yenna gw'olaba ayina omukulembeze gw'awuliriramu. Abantu baba batayitamu. Lwaki onyumira olukambwe ennyo? Bassekabira batayitamu atiriza. Kyonna kye kiri. Kubanga owumva. N'ekyeŋŋamba nti buli muntu alina abantu abamuwuliriramu. Kati Mussekabira oyinza omulaba n'ogaa nti yagwa. Naye alina abantu abatonotono abo abamukola ki? Abamuwuliriramu. Naye agenda nnyonnyola abo. Maneja kalowomesa olugano ge alina abantu ab'olubatu abo. Naye okanya okuwomesa olugano. Kakati ekyo ekiri. Kale kkiriza tufune ku masimu kuba tugendagenda ku nsonga endala eri gye wagambye ate ng'akadde ndaba kakatambula. Njagadde tufune ku bakubi b'amasimu nga 2-3 nabo batubuulire kye balowooza ku kiragiro kya Pulezidenti Museveni. Radio Buddu wangi. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wanansi wa kaka amanya nze Kasasa Madi beera lwemadde mu ggombolola y'ekyesiiga. Naye Pulezidenti Museveni mu sipiiki ye gye yakoze bannaye nayongedde okwagala. Kubanga haji bw'otuuka eno wansi ku gulawundi abantu bakaaba ababbi bafuuse ababbi. Otegeera omuntu omusiba ku mwanya ate ne poliisi zaffe kati ogenda n'ogamba nti totutteyo haji otutte mu kkomera omutwalayo essaawa muzigenda okuwera ssaawa 10 oli naye otegeera naye ng'awawadde statement ekyokubiri emisango bagikyusa olimba wayenguzi poliisi ndowooza mwana waali yaloopa tulabye nnyo naye pulezidenti yatuyambye nnyo ku kintu ekyo. Nze Kasamba lyerwemodde. Kale tweyanziza oli ku Radio Buddu eyo omuntu wa bulijjo wala wangi. Webala okuweereza ssebo. Naawe webale kuwuliriza. Amannya yenze Kayita Ssebo Musaatu. Niwo omulenzi ku 95 kaunda 5 leediyo buzozudanyo. Gwasinga. Ansooke nkulisa omwaka webale kuyita mu mukama wange. Mukama yalina okwebazibwa. Sinze. Nze ngamba pulezidenti yakoze yabadde kituufu era sikwagira pulezidenti Museveni naye kino namuwagidde w'ensonga kigenda kujjawo abantu abeefuula bannantagambwako era nsaba gavumenti eteeka ekyo mu nkola ekwate abantu bonna abakola effijjo aboonona ebintu by'abantu kati nga effijjo eryabadde libaali okwali esikimu n'epalasoli bakoze nsaba abantu ab'ekika ng'ekyo bakwatibwe nga tebaweebwa na bbeeyi kuba kati omuntu agenda kuteekayo bakifeeki batta abantu zeŋŋamba kigende mu maaso n'abaali enguzi nabo basibwe baleme kuweebwa bbeeyi Nipaatu akume. Kale tweyanziza Kayita Benoni Paatu. Ayina ekigambo kyayogedde obedda kyenjagala ayogera kigende mu maaso naye akanje kyogera wage Pulezidenti Museveni Pulezidenti Museveni agende mu maaso n'okubakwata. Nange nkulamusizza. Ndowe gyebale. Yesebo naawe gyebaleko. Oludani gavana w'ensinga kisira kyasanga. Yes Dan. Dani olabika tolisitedde bulungi mu netiwaka. Buddu naawe bali kuwuliriza. Oyogera ne Dr. Kakonzi. Tukuteesimye okuwuliza. Kati ekyo kyayogedde kirungi naye kwamaaso netiwaka yo si nnungi naye kale kasita ekirowoozo kituuse. Buddu wangi naawe bali kuwuliriza. Weewaawo ye nga twogedde bino na biri wa Uganda Yoweri Museveni isiisa obaleeta nga kusayininga byagikola kubanga nobudde omuntu omuwa bondi oba bbeeyo kati bw'obudde abantu abawamaayo kubanga
kale ensonga ewulikise network sinungi era bikoba ekyankalanye biki mpulira essimu esatu ezo ezisembyeyo tezivudde mu bulungi. Kale dakiika ziri 14 zokka zezibulayo okuwera essaawa 7 ogw'emisana. Ssaawa 7 tujja kuba nga tetufundikire emboozi eno. Njagala genda ku nsonga ya RCC ati kankoye eddakiika emu tusibula abawuliriza nese kabiri eddakiika emu then tugende wa RCC twogere ku nsonga. Abawuliriza bonna aba Radio Buddu mwebale nnyo. Mwebalire ddala kubanga mubadde n'ebirowoozo ebirungi era mwategedde President kyeyabadde ayogerako. Mukama wange okusinziira ku nteesa ne ku biriwo n'ebyafaayo era embeera bwe yatuuka ku nnyoge abantu bagulanga amaduuka e Kampala awo emisana tukusaba 6 ne bagaggawo ne babba ssente zonna. President naga ati ebituuse kateekeyo akalala n'ateekawo gye bayita Operation Wembule. Oluguudo luno olw'Evira Maria nga tokyayitako. Operation Wembule yatusaanyizaawo ababbi netuyamba nnyo. Kweka operation za President nungi nnyo lwakuba olumu abantu bazikozesaamu obubi. Era Operation Wembule bwe yali etandika okuva ku mulamwa President n'agijjawo. Omanyi musala mugezi nnyo ate yekkaanya. Buli kyakola akikola ali strategic. Era muganda wange kiri yagambye nti aloota ekyasaana akyesitagafulize ali very strategic. Akikola akigenderedde era kituyambye nnyo. Kati bano ab'emyoga PDM tuwali gwe basibira bwereere. Abo boodi zaabwe bazisuulire eddala n'eri muki n'ebisumuluzo babisuuli tusibula abawuliriza. Kakati abatuwuliriza muganda wange Chairman Bemba, Chairman Samuel Swaibu ne Bulu Endabutongwa awo omukulu Kabajja ne Chairman wa Vice Chairman NRM Rebecca bamaaziiza omunyendo ne Chairman Sebulondo abeerako nnyo n'omukulu Masembe w'okusaza awo ne Naalongo Masembe babeerako nnyo. N'abawuliriza mwena aba Radio Buddu tubaagaliza nnyo omwaka omujja ogubeere gwa mirembe. Era ne mmaliriza mukama wange nga nange njala kwegatta ku Dr. Segawa ku nsonga ku muganda wange Katumba okwebaza Dr. Segawa olwa radio eno gye yatuwa mu bbeero lya Buddu era kyemmanyi ne Ssaabasajja Kabaka asiiba era ne gavumenti ya Uganda esiiba. So nawe mukama wange mukulumba mwebale gye emiramwa gino gy'oleeta egyezimba eggwanga kuba omulimu ogwaffe kunyonyola ebyo ebinyonyofu ebyabanyonyofu okulaba tutungabya ekituufu ekirina okubeerawo mu ggwanga lyaffe litambule mu mirembe. So si mbeera ya byanfuzi yokka. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Mukulu Kimuli Muhammad ebitambala kuwuliriza naye oli okuwuliriza webale kuwuliriza naye abantu bonna ne banaaba kati manyi mukulu Sulambaya kwali era etteeka lino kiragiro kya Pulezidenti ye kati amasanyufu ngoba nti tubamaze kubanga ye bw'aba ayogera ku bali abatuufu abakoze eki abakoze omusango era yaga nti omuntu obujulizi buli kumaza ate bw'obuwuliriza kati tulowooza nti Pulezidenti abo bonna bokubino bw'abadowulira bonna boogera ku Pulezidenti nga bakutte omubbi omutuufu beerabira nti waliwo awaayirizibwa naye agenda kusibwa. Kati olw'okuba bibeeramu wano na wali nga byetaaga obujulizi bungi tukiweemu obudde okuwuliriza kukole ki kubeewo bwe kunaabaawo kuleeta amazima. Naye omuntu okumusibira obwereere ne wayita emyezi 6 mwaka ne kizuuka nti baali balimba zaali mpalana za ku kyalo kiba kibulamu. So ffenna abantu bajja kusanyuka kubanga emwayi zaabwe bazirazinze okuba nga ziwonye ne wayinza okugwawo ebizibu ebigere byayise wagundi byagenze kino kigere kifaanana ekyagundi kino tokiraba kirimu akantu kano akawetono ebyo byonna byonna mu kyalo gyebiri abantu babimanyi. So saagala abantu bakitwaliremu angu nti tulwanirira abamenyi b'amateeka. Omumenyi w'amateeka n'eggulu yalibadde yasuze dde mu kkomera naye abatuufu bo mu kkomera bakolayo ki? Abo abatalina misango abaasibirwa obwereere. So ekyo kye tulina okulowoozaako. Buli muntu akubaganya ebirowoozo yenna akubaganya ebirowoozo ku nsonga eno nga yeefumitiriza ku oyo anaawaayirizibwa. Oyo yekka nze gwe ntunuulidde naye nga mwenna ababadde bawuliriza mbyebaza mwebali kuba nti mbadde muwuliriza mukulu Sylvester Sebagala tovaako mukulu Muzeeyi Kagolo gundi Kakuuto Settuba Mayanja
bannakannabulemu mwenna abantu baffe ab'ekyalo Kikungwe, Luwawulo, Kalongo, Byerima wonna bannakyotera mwenna okutwaliza wamu abaddenko nga muwuliriza okusingira ddala Miss Nakabazi ne mukyala ne Maama Dick Bukoboko Kalisizo mbatumidde nnyo. Ssekabira Charles Lubega, Ssaabasajja Kabaka Wangaali.